Yes natero mulungi tugenda kubanga ate tukatandikirawo tugenda kubanga tukafabakula vija Shivo natera nde mu nyumba nagabe tulikana Uganda ate gabana baffe bawo ne bageza kubanga bakutuusako kana katandika njagala wekanye tutandika butandika tukyakali kunyanjula natera kacha alikapyanye bakayise de best friend oba best friend ke tuliko mudage kakaje tutandikira ne road alimba bili esalongo njagala wekaje luda waje bigwera kwe kubaga nti mnayi nauko ka plan ke njagala mnayi basomere muko bakyala bage yagamba ddeko n'obusente bwange bwemmaliko gabwe mbalangero omusajja sibwa betting ne mulamu naye egamba nkibalangero omusajja wa kibala mnayi okubanga olina muko ka sente mu sawa atengo olina n'ebitambula ngero omuvubuka yezimba nkola yagamba naye mkola obimanyi tupakasa tubamukola kasete ate tulekemu naawe gakumaga ate naye tulekemu bichi byotugamba nti olina mukasete olina plan kigwe gyogamba nti eyevi kwegambe kwezimba omuntu wa bulijjo yamugamba bula kyusa bukyusa embozi ongamba nti olina akagwegamba akantu konna koyagala oggula gomanyi iki lodi yamugamba nze muna ina plan njagala gulayo kayumba munaye tugeze okubanga lwe tutambuza embeera gomanyi iki kyekiri mu nsawo yange kitokyuka lwaki oli embeera ezo zakulemera tugenda maaso yamugane no munaye wali kyuse munaye novambi kadde kwa nkatembera munaye nawo ojiraba tukyuse tuli bavubuka ba mulembe tukola sente zaffe luda waje bigwera nagambye tulikana Uganda the best friend ke tuliko ke tufaba kula video Shivo natera yamugamba tolina nakyo kwegana tolina nakyo nkakasa tolina nakyo ngamba lodi yamugamba tolina nakyo ngamba gwatoba ye nakyala jagala wekaye luda waje bigwera kwe kujja ne Pamela yamugade munaye Pamela nkunyumiza ki munaye ye mwagalwa yakiriza munaye ebigambo bya rodi yamugamba byo namumanyira bwato munaye yakisako kubanga bwata abyeyita tugera maaso yamugamba munaye nabadde njagala kubaga kuteeka mwepeta munaye kubaga kati ndabye emikono gyo munaye atoba myerere wandikiriza munaye kwegala ne kuteekawo akaweta munaye n'obeera owange gwe nasiima mu bangi njawekanye luda waje bigwera yabugamba munaye atoba munaye naawe okigwana n'obeera taata bw'abaana kuba ndaba byonna obusobozi obulina yamugamba kale tujja kuba tuddamu tugenda maaso nateera tugenda okutumirako bakyali bange ab'enjawulo abagezako kubanga nateemu obwekkanya n'okubunyumirwa saidi si zonna gyebuli yagambe makanika nsamba yagezako kubanga kutussako buno bwonna bwegeza kubanga nate wekkanya tudde eno saidi si kanakyala gwe kumuga ati munaye agezako kubanga bwati ankambwalira boosi wange gye ndi ku mulimu agamba nye ng'otuuka leeti nange Pamela naawe okerebera yamugane naye Pamela naawe okerebera sikulaba atuba bwe nawalebeko gamba olinga lyenvu lyakusanze boosi wonge gye namulabamu oli kaweeke kakunkunyiitu sikulaba baddaye dule najja leeti ngamba nno saawa mmeka yaganza ate wange betasobola kubinkola munaye gomanyi nti olunaku lwe najja leeti kweganda tukala saawa 2 nga ziyiseemuko n'ensuusuuba nga ne tulina kutuuka emu kitundu ye mwana muwala jawekanye nemukkiriza nemutunuulira nemmala yagamba namutunuulira nemukkiriza bwe nemupima nemuzza waggulu we muzza wansi ndaba kilo zawera gakumugana awo oli mukama awo olina omuwa respect ate oba wakugoba ku mulimo yegwe nkunyumiza ki kwe kujja kimanyi mwana gwe munyanga byagala kumpa yamugambo kimanyi mwana mulenzi Raymond ansuubiza munaye ekiweta ansuubiza omukono gwange oguteekako golodi omumanyi yamugamba obwo bayolirawe tasaaga yangaye bannaye nkwagala kwegampulira kimu nkimisinga wootali ennyumba ezimba yagala wekanya kati nno lwabimugamba yawulira ng'omutwe gwonna gwabise gulimu kkobaddayo ekivuuvuumira yagala nawe tojja mumusobola Raymond nze mmanyi empisa ze munnange yagala kati pata egenda kubadde kwegamba egenda tambula etya ekwebuuza kye banazaako olunaku olwekya okumugamba munaye enkya weekend walize munaye kwegamba ne tunyumirwamu ne tujazingamuko ne tubako munaye ke tuteeka mu lubuto kwegamba ekina ne tukikubamuko surprise ate oba tugenda maaso nagabe tulikana Uganda ke tuliko ke bayita best friend nateera ke tutambuza njogera okujjukiza nti bungi nnyo bwe tukyalina nate ku meeza bungi nnyo bwe tukyaleeta bweyagala okubanga ofuuka kitunzi waffe nateera nagambye ku 07258557 nobanga otweyungako tugenda maaso mwana mwala nisha Peyton tugenda maaso nateera kwe kujja ennoma eri wano jagala wekanye kakati kye yakola yafuna butwa okuva nakyala bwe yamugamba nti munaye agenda kubanga batanteekako akaweta
yagamba kati ate oba bino babigamba nze nzirawo nzibire ku lujja omwana w'Abanyangolo omwana yakola ekitumbu nze nga banda babulabyawo gwe bakukuba empeta nze nga ndyawo kaŋŋamba oba alowooza ndi musa yalowooza oba alowooza nze gwe gabanyigisa gwe gababusa bwa mbuzi ajja kikakasa ajja kijjamu omuseera wanaawulira ng'ekyenda kimunyoola tulabe gwanaawasa kale tulabe wanaagenda ne mayiti tugenda maaso njala weekeregereze aw'obutwa keetegereze bulungi nnyo nateera munaye tulawe tunyumirwa wamu n'okuyiga tuttemunze tugenda maaso nateera agamba era ajja kukomekereza atuttemunze kuba kati eno nkakasa shiwa ddiiru ludda wa gye bigwera banaye ng'oludzewo mpulira basimanyi wakanaakola ddi njagala weekanye tulaba we tuyiga n'okunyumirwa nateera njagala okutubirako bakyali baga ab'enjawulo mugamba kiwona we musinziira kasubire tuno bino kabakolera bulungi nnyo kuza bankisi ogamba otya kyali wange javi wona wooli nkwagalanyako ensuso kwe kujja nakyala yatuukira mu budde kagande ng'oluddeyo namugamba munaye kasita ntuuse okimanyi jamuweeri munaye yamugamba munaye tiktok yasinga otulwisa ate ne kajamu ne kankwatamu wano munaye nga nti naawe obamanyi muno yamugamba jamuwe busego omwerabidde tugera basho yamugamba munaye omukwano mungi nakuteekedde wano akookonya munaye kiringirako njagala weekanye ludda wa gye bigwera yamugamba kale tukiringiremu kawo tukikwasaganya ate oba banaye yajala kwe kateekako ku mumwa tumanyi oba yanywa yamugamba kati ki ekiddako yamugamba mwana gwe n'appointment olwaleero saakulwawo nnyo munange ekimanyi kwe kumugamba oke kijja kuba fine nange era olaba kwegamba onsanze kwegamba ndi wakugenda munaye nga ndi bwangu osanze nange ennyonyi naatera okuntwala odawa gye bigwera nagabe tulikana Uganda nagabe kano ke tuliko bakayise the best friend ketukwasaganya mukwano gw'omuyiggako ki ow'ensuso nagambye gino emikwano mwennyini mwe mubeera tugera baaso kati aba agenda naye mbadde nkwagala muko sekondi nga 2 ziizo munaye kikwano jangu eno kumanyi muli bakulemerako muli bakujjukiza olinga agamba nti property togiraba ekujja n'amusika yamuleeta sayidisi eno omuntu asooka otuli wano nnawo ka agenti ak'okubuulira yamugamba ne nawuliddeko ku mawulire munaye ag'okubanga oyagala kuwasa munaye mwana muwala Pamela sitori kisooka ombuulire nze olinga atandaba njagala weekanye yamugamba singa omanye ekituufu ekiriko oli omwana bannaye tewali muwasiza njagala owuliriza olugambo lw'abakazi yamugamba oli omukazi bannaye tazaala bamugjamu nabaana buli kimu ekiki bannaye nze nkimanyi tafumba talina mpisa nejja abasajja gye yasookera yonna yavaayo tugera maaso munatusonyiwamu kaakoolito nagaa gwe okimanyi munaye nze okimanyi nze ali ku mutima gwera wenne bakanange nsinga kulowooza lwakuba nti naye wemwesibako oli nakugamba ebizibu byonna naawe dda gy'obiraba dda gireeyi tugera maaso yamugamba njagala ogenda okirowoozaako yamugamba njagala ogenda okukirowoozaako munage tugenda maaso ludda wa gye bigwera nateera nagambye tulikana Uganda wano ketukwasaganya the best friend ketuliko yamugamba naawe kati buli wenkugamba ebintu gogamba ogenda bilowoozaako bulowooza lwaki tosalawo ng'omusajja n'okirowooza tugenda maaso yamugamba kikyotala gwe sooka otunuulire body language naawe kati bino byonna byegamba nayogera byabwereere yamugamba munaye ekyo nkimanyi ninjagisa kubanga bwetyo nkirowoozaako oli omwana nze mwagala yanyingira obusobyo ekyo kimanya bumanya ate kati gwe oddawo n'oddawo ate neŋŋamba bw'ate mbw ate tazaala era amanyi lwaki azaala biki bisitole ba propaganda tugenda maaso budda bagye bigwera nateera omulungi nagambye gwe atwetaaga bungi nnyo bubeerako nnyo wali ku telegulamu yaffe nawe ayagala okubeera nga kitunzi waffe ku library yeeyo oli amanyi g'omuzindalo VJ Shivo the perfect VJ nagambye buno obwo babutulekere kwe kujja sayidisi eno yajja asobole okuba nga yeekanye ekigenda maaso yasanga munaye bano baliko beeripye ero nagambye eno mbadiya oba atagyeripangako simanyi woogwa tugenda maaso alabika faaza Tom kyamulumira nneeno njagala weekanye wabula badde ageekole ki awulira nga buli kimu kyakoze bunaye tekikyagezaako kubanga bwetyo kibakakkanya oba kusana kirina okubaweeza banaye njagala weekanye fuladi ekyeddako gy'abala yagamba kino kyegenda okukola bagenda kukyewuunya tugenda maaso yagamba kati bano nkimanyi jjajja bali kwewuunya yalina solution kakati mwana muwala nga tajje bwa jjajja bali kwewuunya jjajja bali kwewuunya ejijja gikulinyirawo ng'otuuse tewali kugamba mbw ate ki
tugera maaso yamugamba sala pulesa nkulaba oze n'amaanyi mangi wano zze ku byewunyo byennyini wano tukolera ddala ensonga zennyini z'oyagala ze tukolerako ate mu bwangu kasita oba ng'olina kaseete jjajja akolera ku ssente ayagala kulaba ku ssente tusooke tukole kugaba ekiddako maaso tugera maaso yagamba jjajja wabula simanyi buli kimu kinsuseeko nze kwegamba buli kimu sikyakitegeera omukazi kwegamba kinkoze obutwambu bumuwadde tafa ngezako okubaawukanya tebaawukana kati jjajja bali kwewuunya taliiko gamba mbu ate jangu tugendeko emmanju ate jangu tukole ekinti ate wali tewali mikolo gy'amaanyi yamugamba omwana gw'oliko oli alina omukisa banaye simulaba ng'olweza bamunaaza kwegamba lwa janzi yamugamba obukadde bubiri ye solution okubanga tubaawukanya ejjajja bali kwewuunya yamugamba nzikoowodde zonna ne nziyita era zizze mu bwangu ziŋŋambye nti munnange obukadde bubiri wali nga twetaaga n'ekiwato kya munyeera twetaaga ekiwato kya munyeera embeerera nga tezaalangako egula obukadde bubiri yavuga nti tufaayo oli muzzukulu wange genda kubanga nkusalirako bwentyo kwegezako kubanga bwotyo oleeta biliyoni emu tube nga tutandika njagala wekkaanye kyenyongera okubajjukiza n'okubagamba nti omuntu olwedde baba bali united munaye togezako kubanga bwoti oleetawo kenjawukana ez'enjawulo ebiseera ebisinga katonda yakigatta n'okubanga bwati omunaye kyewuunyisa okubanga gwe kyabanga bw'okiraba olina kugumira wooli situation ebiseera ebisinga munaye gye tuba tulina okubanga tuyigiramu nateera nsaba obeere ng'ofunyemuko ekyokuyiga n'okunyumirwa nateera nagabe tubadde tulaba the best friends ke tubaddeko munaye ke tufabakula mutulinde mukadaku VJ Shivo katonda abankumbire nateera tujja kubanga tongera okusisinkana mukadako nagambye ku Telegram yaffe nabuna gy'obusanga nateera ku 0702555555 boyogera ne VJ Shivo butereevu nnyo ne tubanga tongera okukikwasaganya katonda abankumira abalungi nateera nate mweraba.